omulundi ogwayita twagezaako okulaba ebizibu n'okugezesebwa n'ebikemo Allah awantu we yatuteeka nti waaliwo ebizibu ne mbagamba nti ensi yo nga yo osobola ogiwa erinnya n'ogiyita Mr. oba bwanansi ekyo kitonde kirina omulimu gwakyo special gwe kikola ku bantu buli alinnya wano nga n'omulimu ogwo si mulala gumanyiddwa mu Qur'ani mulimu gwa kuketta ggwe kubanga Allah bw'agamba nti yawma idhin tuhaddithun akhbaraha kiba mu kigambo hadatha amawulire waliwo olunaku lwenjagala okwogera ne bwanansi ampe ku mawulire g'omuwala oba omukyala oba ampe ku mawulire g'omuddu al abdu wal ama amawulire ago Allah kyagaagalamu kutegeera bintu bikwatako bw'abuuza nti qaala kam labithtum oyinza okulya ng'ekyangu ekyokwogera nti 75 62 24 naye ekyama ekyekwese mu kibuuzo ekyo Allah ayagala kubuuza kutegeera omuddu ono mu kuwangaala wano we namuteeka essola zinamugamba zze nazo omuddu ono gy'abadde mu nsi obubbi bwe nagaana avuddeyo tabukoze omuddu ono ku nsi we namuteeka namugaana obwamalayo avuddeyo tabukoze kwe kubuuza nti kamu labithtum mumazeyo ebbanga ki bw'omala okujoogera nti myaka gya 28 batandike okwetegereza edde padde biki ebirimu omwogezi omu kyekigambo kye yagamba so nga ne Umaru ibn Khattabi radiyallahu anhu yasoma hadisi eyo naga nti fa idha asbahata Allah bw'olaba nga akuyambye ne bukya nga wooli oli mulamu fala tantadhiru almasaa tobaamu endowooza nti buyinza okuziba nga oli mulamu n'agamba nti ate Allah bw'akuyamba ne bukya oba ne buziba nga wooli fala tantadhiru sabaha ate tolinda makya Umaru kyategeeza mu statement eyo akaseera kano akatono akakyaliwo kalowoozeeko obeeko ekintu ky'okola ekyo ekisobola okukutaasa we tugenda Allah kwe kubuuza nti kam labithtum egye mubadde mumazeeyo bbanga ki omazeeyo bbanga ki aga nti adada sinin Allah myaka mingi bona agenda mu maaso aya nga 2 govule ku aya eyo Allah yaleeta aya nga ali kumpi kunzika essula eswatu mu'minun naga nti ama hasibtum annama khalaqnakum abatha mwali mulowooza ti nyinza okukutonda nkuteeka eyo nkuleka okole by'oyagala oleme kukomawo wano wava wa inna ilayna olaba kiziza wali tokimanyiiko nti eno gye tuli gy'olina okudda ekyo kibuuzo genda okibuuze n'omukwano gwe yenna oba omulala yenna bw'osiŋŋaana ng'ayina byakola ebitanyuma omubuuze nti gwe amagezi gakugamba Allah omuntu gwe yateeka wano agenda kubeerawo ebbanga lyonna bw'obanga ofuluma ng'ova ewaka zino ensonga 2 zirowoozeeko ensonga esooka nti ensi ya Allah eno gye mulaba ngazi era mulimu ebitundu mwene ensi nga biwoza ne wiiki 2 nga tewagenzeewo muntu ensi ya Allah mu bugazi bwayo naye yagyogerako yaga nti alam takun arudullahi wasa ensi yange tiyali ngazi bwe wagiriimu bwe walabanga obusiraamu bwo bukulemye okukola oba okwegazaanya obulungi mu mbeera zo fatuhajirun n'ovaawo n'ogenda awalala wagazi naye atukakasa nti ensi ngazi nammwe ekyo mukimanyi abali balinyeeko ennyonyi
oyina eddungu lyemuvuga kuba ennyonyi bwetuuka ennyo awali amalungu ekkakkana ate bwetuuka awali amayanja ate yeewanika. oyina omutuuka naddala ng'eddungu ly'emisiri oba ery'eribya ne mulaba eddungu okumala essaawa ezi ng'ate ennyonyi edduka ebitagambika, nga toyina w'olaba wadde ensolo nga ddungu plain. Kati obanga ova ewaka bino ebintu biri birowoozeko mu magezi go ge nti ensi eno gye ntambuliramu nnene, naye oda n'enfuluma mu ggulu nti tetukyamwagalamu eyo ensi. Ne bw'osalawo okwekweka mu ttale, Allah aba takyakwagala mu nsi yonna. Kyo mukirowoozeeko nti mamushayil min arrijirin, entambula z'abantu ze bakozesa ebigere. Buli wolaba olinnya waliwo w'olinnya ng'ako k'olinnyawo lwe lusemba, ng'ate mulyango gufuluma nnyumba yo, naye nga togenda kuddamu awo kulinnyawo ila qiyamu saa. Waliwo ebigambo biri bina bya mugezi omu ayitibwa Hamdan. Yaga nti abantu balina ebintu biri bina mu nsi babyagala nnyo, baagala nnyo emibiri gyabwe, balabirira nnyo emibiri gyabwe, ne beerabira ebitundu by'omubiri ebiri munda. Muddu ayinza okukwata bw'ati mu mmira ne yeekebera ava mu nviiri muvubuka, n'alabanga kaaba akabuki akataanyumye, n'ayagala obuyengo buno addeyo basooke babuddemu, n'otafuna magezi na budde bulowooza nti bwe bwa obuyengo buno abantu bwe balaba mbutereezezza. Kati ate watya omugongo gwange ogenda okwebaka mu ttaka ebbanga, gwange okoledde ki? Kwe kusaala duha. Yaga baagala nnyo embiri mayumba. Muddu ng'omulaba alina w'ayimiridde ku nsonda y'ennyumba n'abuuza yinginiya jangu wano. Wano ku nsonda wataddewo gundi epima, sooka ogezzewo ndabe. Olaba omuddu ali mu kwetegereza ennyumba ye, oba omuddu n'ajja n'alaba finishing wa tiles ne yeetegereza tiles bw'ati nagaayo muzitemewo ezo. Wa yuhibbuuna alqusuura, balina obwongo n'amagezi ge bateeka mu mayumba. Y'ensonga lwaki oleeta yinginiya n'omugulako pulaani, ate pulaani yennyini n'ogitwala ku kasiba gya approving, ne bamala ogya approvinga n'obuuza yinginiya oyina k'oyagala tutereezeemukko obwongo bwa nnyumba. Abaddu abo ne beerabira nti waliyo akayumba k'okwebakamu y'entaana. Kati agamba nti mwene ensi gy'olaba abaddu batambuliramu, oyina w'oyinza okuteeka ekigere bwe vi nga na nnyumba y'ofuluma bw'oti nga togenda kuddamu gitambuliramu ila qiyamu saa. Singa n'obwo obudde bwe wamala ng'oteekateeka ennyumba wabumala ng'oteekateeka awantu we tugenda, wandibadde owenye ku lunaku lw'enkomerero, kubanga we tugenda kulwawo okusinga wano we tuwangaalira. Awo nno we twali omulundi ogwayita nga tugezaako okulaba nti edduniya Allah kwe yateeka ebitonde nakyo kigezo mu bigezo. Kigezo ekisooka, edduniya eno ekette omuntu. Byonna by'okola eyina ddata waayo, ate toyinaayo busobozi gwe bw'ogeraganya na nsi ebintu eby'okubula. Olw'ensonga waliyo sooses endala 8 z'otasobola kwogeraganyaako nazo. Muli bamalayika, omuli Allah subhanahu wa ta'ala, muli omwoyo gwe si gwe ogulagira, kubanga nagwo okubeerawo okwo mu mubiri gwo nawe guketta ggwe ey'ensi. Omwe twalabira ebimu ku bigezo n'ebikemo Allah bye yateeka mwene ensi, omwali okuba nti ensi erina kawunta, tiga bw'otwalaganya munno naawe bakuzza. Mwe twalabira omukyala afuuse ekizibu eri bbaawe ne baga byakola essaawa gy'agenda bisasulira. Gyo nabadde nsomako munne mu sura eyitibwa Yusufu,
Allah ina munne gwatunyumiza ono ye muto ono Zuula ye muto waliyo mukulu waitwa Zulaika ali mukula msaitwa Yusufu naye bamuyita Zuula kati oli Zuula siniya ye yatandika omuzannyo ng'ayagala kuwamba kaana bakayita Yusufu. Akaana ako bwe kaakaaya n'ennyo ku nnyumba mu nnyumba ne kakuba enduulu nnyinimu bwe yajja asooba bw'ayimirira ku mulyango tandika okuwuliriza baagenda okuggula oluggi ng'omugagga ayimiridde awo. Bwe weetegereza aya ezo eziri mu suyitibwa Yusufu Allah yaleetanga statement ng'akulaga n'amagezi g'ebitonde ge bayina abo mwe ge mutayina nti they and then ng'omwami abakutte omuvubuka Yusufu ng'ali stuck nga n'omukyala ali stuck ku bitonde ebibiri w'omanyira nti ekitonde ekikazi bibasinga amagezi kyo kyafuna ansa gye baanukula mangu omwami ng'omuvubuka akyakankana bw'ati. Mweyita bakagezi munnyu naye ebitonde bye biri mu kiraasi ndala mukko ku magezi lwakusirika n'ebirala. Bwe bamukubako bati eriiso omukyala yafumba ekigambo ne kikwatayo bulungi. Tegera nti eriiso n'ojja ku mulyango wano onobadda mu mugamba Yusufu by'okola ogenda biwulira bigenda kuvaamu ebizibu ndowooza olabye. Bannange ntaasaako omwana ono agende mu kkomera nnyamba buyambi kasa nawe olabyeko mu bwangu awo ye kivaamu n'ateekayo ono ng'ate yennyini yayingidde mu nnyumba y'omwana kuba Allah atugamba nti ono yayingira mu nnyumba y'omwana bwe yamala awo naggala n'oluggi. Omwana yatunula bw'ati nga talina w'atandikira ono mukama we babakutte talina bw'atandika bifuula ng'ono amaze okusaawo ekigambo. Bw'oba oyagala kutegeera bitonde ebyo nti mu magezi birala gwe kennyini omukwata ewaka n'omusiŋŋaana nga yeebase n'omukozi ddala obanga waliwo omusajja aliwo nga tomumanyi awo wennyini omukazi n'akutunuulira bw'ati ng'obakutte n'akubawo ekigambo n'okakkana n'agamba nti hani ono namugambye nti anko omuzannyo gwe wakola nga mbuto ogenda kugulemeramu gwe batusiŋŋaanira wano ono anko wange. Ne bw'okubira mami n'omubuuzo n'amumanyi naye namugambye anko ojja kuleeta ebizibu wabizannyanga n'embuto. Nko n'asooka n'atandika okukyuka tayime n'agamba oba kituufu akijjewa mu bwangu abalina amagezi era bwe yakissaawo omugagga yaloba. Allah akunyumiza Zuula oli kalimagezi. Inna kaidahunna azim. Obwongo bwe bayina mu kupanga ensonga bali walala. Gwe teweewuunya Zuula ono atali oli siniya gwe mbagamba ngamba ono junior bwe yakirowooza nti omwana wange ono muto Nisha ne mwana wange mu maaso keeyo gye bujja oyinza okufuna omusajja akwebakako olwananga nnyo ng'ofunye akwebakako n'onterekera enkumbi kitegeeza n'enkumbi mu mugenzo gimanya nga yagigamba dda muwala we nti oginterekeranga teyagudde bugwi era enkumbi yagireese. Kati enkwe zaabwe n'obwongo babasingako kko. We nabagambira nti ensi erimu kawunta saawa yonna ebyo by'okola oba by'ozannya Allah ajja kubizza. Kati olwaleero njega tulabe ekimu ku kizibu eky'omukaaga ekirala ekiri mu eno ensi gye mulaba tulimu. Ekizibu eky'omukaaga Allah kye yateeka mu eno ensi eno teyinaamu kirungi kyonna. Allah kyawa muntu n'awangaala nakyo forever. Komukawulidde? Ensi eno teyinaamu kirungi kyonna. Allah kyaweeramu muntu n'ozaalibwa ng'okiyina n'ofa ng'okiyina tekiriyo. Kubanga ye ebirungi byawo ne bawulira nga abyogerako mu Kulaani bitera kutandikira mu myaka gya kikulu.
olumu bw'oyagala obimanya ebirungi by'ensi akoza ekigambo tazyin, zuyyina linnaasi, awo omanya nti byagenda okwogerako birungi mu nsi. Zuyyina atazyin, ensi eno nagiwunda, Allah yagiwunda. Okuwunda okusooka kwanyumyako kwa munyenye. Walaqad zayyannaha, yaga nawunda eggulu eryo nenteekamu obumunyenye musobole oddibeeramu ng'oli nga ali ku mbaga olaba buddiko olaba butye, yawunda yo bw'atyo. Wano we tuli n'ateekawo ebyokwewunda byawo nga gwe kennyini bw'okirabako bw'oli okukkiriza nti Allah kintu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min annisa. Ekyokubiri walbanin, ekyokusatu walqanaatiru muqantara. Yagamba ebintu byasooka n'empundira wano ku nsi ebisatu ebisooka nateeka mbifuba by'abantu nga mulimu obuwaagazi, balina obuwaagazi ku mabeere oba ku kitonde ekikazi. Omukyala mwabala ono nga temukimanyi, kiri kyakwewunda kya nsi, kimuli. Ekimuli ekyo Allah yakissaamu amasannyalaze. Kyova olaba nkunnyonnyole ne nkugamba nti Allah bw'amala okutonda omuntu, bino byayita ebyokwewunda by'ensi tabireeta ng'oli mwana, tojja binyumirwa. Era omwana owa P4 bw'omuteera awo omulalu n'emboko y'omuwala ayinza butabitegeera, tabyawula, yalawuza bonna bakazi. Naye omuddu ono amaze okutula siniya 4 muteeka mu nnyumba omuli omuwala oli okusawo kamera. Muntegedde? Allah omukyala gwakunyumiza amuwundira nsi, naye amuwundira bano amaze okufuna fayiro, tamuwundira bali abatalina fayiro. Era omulalu olw'okuba talina fayiro, Allah tamuwundira mukazi, tamukwata nako. Amuwundira oni ali nomo. Katagambe zuyyina linnaasi hubbu shahwaati, kintu kya wano si muntaana. Era omukazi gwakunyumiza obulungi bwe n'ebyama ebimulimu tabikunyumiza nti ogenda bifunira mu ntaana, bya wano. Era abantu bangi awo muwuba olw'omukazi. Oyinza okusiiba enjala n'okwata omutwalo n'oguweereza omuwala, naye ng'enjala ekkalanga ogira okwabika. Naye naakuba sinagamba nti Saidi sinalya lanki, n'agiddamu bw'oba tolina za mmere va ku simu yange, n'okwata omutwalo ne weewola ku munno siringi 100 olwongere ku mutwalo gusobole okumutuukako nga guli mutwalo. Mujega ataasoma tonnateeka kantu mukamu okuva ssaawa 5. Naye omuwala agambye Saidi singa osindika ssente nga tikuliko zijjako ziwe nnyoko. Kwe kugamba mukwano gwo nti nsaba ompale y'olukumi inamu ekizibu, okyongere ku mobile money afune muki, n'otunuulira kawalya nga amagezi gamuwedde omutwalo gugenze. Naga I have seen it. Naye tonkubira nnyo ndi mu bantu, saka kumpoganya buli budde, omutwalo gwo gugenze ate bagambye tokuba, oye mukazi. Tulabyeko abanene ab'ebitiibwa ng'awasizza akawala kato ka myaka 18 naye ng'akaana kamutadde ku bunkege obutagambika. Mubadde mu meeting ya kika abantu bonna batudde ne kakuba simu, Haji salamu alaykum salaamu, ndi mu meeting, please soko mpa obudde. Bw'oba wampasa kutuula waka beera mu meeting zo. Nyamba ondabewo ng'omukyala mbadde nsabodde ate nkigambye hani bwe nzijjako essimu tonnoonya. Mukiga naye baga nfunyeemu obuzibu wake waliwo abasaba amasannyalaze bagasazeeko bagenda omwana agudde mu kinnya meeting tugirabe enkya, naye omujiga abalimba. Kawala kamugambye bw'oba tosobola kudda tonnoonya. Mukulu wa kika mulamba agenze. Zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min annisa. Mu bintu binasooka ne mbateera mu nsi muno nga mubyagala nnyo, ng'ekintu ekyo bw'okirabako okendera ebitundu 7, kitonde kyamera ebbeere. N'abamu mumanyi okukwata ku mimwa noga nti wallahi Allah ayina ebyana mu nsi, jangu Saidi olabe.
Nego muddu na ndaga kyana kyambwa nga mwana wa muntu atambula. Ekikama ekyo kyowulira ng'ekisasamaza mu bulungi bwakyo n'ebyama ebikirimu, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kikuwa n'otuuka okufa ng'okyakinyumiro, tebakulya ennusu. Bw'oba wamuwasa muwala ng'ayina amahipsi ng'era yakula bulungi, gigenda okuyingira 48 ng'amahipsi n'omugongo Allah atandise obbigatta, ng'oyinza okugamba kiti kikutamye bwe kiti. Ogenda okujjayo akafaanani kankagamu gumu ng'olaba emboko y'omuwala ayimiridde n'omuzama maawo wabaaki ndaga nti nkuze akutuse. Obuzibu obunyagala tulabe olwaleero obuli mwene ensi, buli kyonna kye muwulira nti kirungi kisasamaza Allah kyanyumya, buli lwakikuteeka mu ngalo bw'ati abanga akuwadde enkuba etonnya, kubanga erina okukya abantu bagenda okukungula ebintu byabwe. Abakyala balina ebizibu bisatu bye musinga okwasamirako ennyo, oba ebisinga okutwala abasajja abasinga, naye nga ne bonaakola otya ebintu ebyo tosobola gwe biwangula nti ahawe namumala. Olwo munnammwe atambula ennyo ennaku zino wa Equatorial Guinea n'oyimamu omulabye ggwe, bamulaze awo nga balaze abakyala bagenda mu bina ne vidiyo zikyafuluma nakati beyakakozesa. Tobaamu endowooza nti bagenda kuwa awaadi y'obwenzi. Era mbalabika ku mikulu abamuwadde gundi balando. Ogimanyi balando? Bagimuwadde eya Afirika. Togenda kufuna awaadi ya bwenzi ne bonaayenda n'oyingira abantu emitwalo emeka. Mumanye ensonga lwaki? Ebifo oba ebitundu Allah bye yateeka ku mukazi ebyo ebisinga okusasamaza era ebisinga batwala, toyina kyosobola bitwalako wadde neki. Kambakubira toki ku kifo kimu. Ekifo ky'omukyala ekyekyama Allah kyanyumyako mu Qur'ani nti muwe omukyala ekitiibwa mu bino wammanga. Fassalihatu hafidatu qanitatu lilghaibi bima hafidha Allah. Bwe nkuwa ng'omukyala nga swaliha ng'atya Allah, mubulya bulungi, omukyala oyo nga qanita ku mateeka ga Allah, omukyala oyo nga hafidha bifarjiha, ng'asobola okukuuma ekifo kye ekyekyama ekyo kye namuteresa. Kyeyakola ki? Kati oba otunula eyo statement gy'owulira Allah akola, ekifo kyekyama akikuumira ebba kye yamuteresa. Abawandiisa abamu bakiyita ekinnya ky'omuti. Kitegeeza omuyembe gugendawo, ffena agendawo, keda agendawo, ne bw'oleeta akati nga kaakalo oba omuwemba nako kagendawo. Bw'obanga ogenze gy'ali, ekyo mu magezi kikubeeremu nti wano we ŋŋenze, ne ffena agendawo, n'omuyembe gugendawo, ne keda agendawo. Bwe kiba ekifo ekyo kisobola okuwanirira akati k'omuyembe, ne kiwanirira omugavu, omuti gw'omugavu, ne kiwanirira n'akati kaakalo. Gw'olowooza asooseeyo oli mugavu? Tegerekese? Era tulabyeko mu vidiyo bungi ng'abasirikale balina b'amalaaya be bakutte, nga malaaya ono mu peyiro ye oba mu baketi ye balaga obupiira obugenda mu nsanvu bwe yakakozesa. Mumpulira? Naye omwana ono nga buli ate gwe yeegatta naye akaaba amaziga, ekiraga nti okukaaba kwabwe kwa bulimba. Abantu bali ensanvu nabo bwe bamukaabizza.
mwene muloba Saidi you are killing me, Saidi you are killing me, noloba tebakulya 10 tebakulya ki tebakulya 10 ekifo ekyo Allah kyagamba nti bima hafidha Allah naye kuumira n'akukuumira ekifo ekyo olw'okuba nti Allah akimensioninze ng'ataakulaze nti mu nsi teriiyo kirungi kyensobola kukuwa n'okiwangulirawo wano bw'aba amensioninze ekyo kitegeere ekyo oba oliddeko ky'olidde ebisigaddeyo nga biwula n'ekyenda muntegedde omukazi balina enviiri era mu bintu ebyayogerwako ku musajja nga babimulagirira ku mukazi ebisasamaza ne byeyetegereza bw'aba alonda baleeta enviiri lumu yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana indaha sha'run falyukrima mukyala yenna Allah gwe yawa enviiri nga zimera nnyingi enviiri ezazikuume ekkula lya musajja ate mu maaso ga Allah jazifunamu empeera enviiri zisasamaza era abasinga zibanyumira okukwatamu enviiri ezo zowulira akugamba bwe ziyingira emyaka 56 ezimala okukola envi teweegomba zitunulamu nawe bikunyumira bya myaka 25 awo laba bwazikoze ng'essanda teweegomba ziraba ni bwaziteekamu ebizigo ne zinyirira zitya bwe zimala okukola kakwaiti zonna teweegomba naye ate azogeddeko ng'ekyokwewunda olaba bwe kibuze muntegedde kati omukyala zuyina linnaasi hubbu shahwat mwene ensi kyenasooka okubawundira abasajja naye mbateeramu nga mukyagala nnyo kitonde kikazi naye ekyo kyowulira atugamba kyeyatuwundira engeri gye kiggwerera ne kiggwamu valiyu kyewunyisa olwatera ofuna emboko y'omuwala ng'olaba mwana mulungi ebitabanga nawo obadde oyingira emyaka 2 amaze okuzaala olubuto lukozeemu ng'amakata ga lumonde amagulu entumulira wange eggwerera mayipusi gayiise geegase n'omugongo okuba natomera nga tewatomera akuze anti buli kirungi kyakuwa wano tokinyumirwa bbanga lyonna kiryamu kabanga akibuza ekyo kimu walbanin ega mwene ensi ekyokwewunda ekyokuli kye nabawanga kibula mangu be baana oyinza okwegomba olubuto nga mumaze ebbanga temuzaala mwana Allah n'amubawa n'ekibbebi nga buli budde oyagala okikwata ebifaanani era buli baaside lwetuuka ne bw'oba ogenda China tikero kikansulinga osobola okubeerawo nga basala keeki naawe oyimbemu happy birthday to you oli awo oweddemu oyimbira ekyana bukeera enkya olunaku mu nnaku ne bakuwa amawulire mwana wafudde nosinga n'omusajja ng'akutte ekyana ava ku ssomero bagenda kiziika obuzibu obuli wano buli byonna ebirungi Allah bimuuliraanyumya mu Qur'ani ng'abiyita ebirungi bw'abikuwa engeri gy'abikuggyako yeewuunyisa teri kirungi kyanyumya mu Qur'ani kyakuweera wano ne kiwangaala oggwangamu katono ng'ebirungi ebyo bizze mu mukono gwo weebiri enkya yaleeta ekirungi ekyokusatu yaga nti wal qanaatiru muqantara wano mu nsi ne bateeka kye nabawa ekyokusatu nga kinyuma nnyo naye nga kibula n'okaba amaziga yaga ye mmane adikashi basiraamu obwavu buluma naye ate ssente zibonyaabonya omaze ozifuna obwavu buluma ne Allah bwagera ne zimala okujja bwebbi ssente zibonyaabonya nga n'ebizibu n'ebikemo gye biva obwo ne bulawo tobitegedde naye nga biyingiddewo era abagagga abo tebali bulungi bw'obanga ozisaba oyongerako ekigambo Allah zikuteeramu baraka ziyinza okujja nga zakwenjeeza ate nga n'obwavu obulaba bubi kubanga obwavu oggwamu ensa obwavu olya byoteetegese
obwavu ovumu atasaanye kuvuma buli kyonna kyoyagala okwetuusaako obanga eyeetaasa mala gampa obwavu bubi bakutegeere buli nsonga bakutwalako kuziika emmotoka ejjudde kawalya buuto n'agijjaamu ndyeze munteke omuntadde nogenda mungo omuyaye booti bakutwalako butwazi bamaze okugula gonja bamulidde aweddewo basigazaawo bindiizi onaabira mumpe obwavu naye ne ssente zemuwulira abagamba Allah subhanahu wa ta'ala zeekwese mu ezibu ebitagambika naye kale eyo walala ezo zagamba nti nnungi mu bulamu obw'ensi ssente bwemala okujja embula gyebulamu yeewuunyisa eyinza okubula ng'okyali mulamu Allah ayinza okukugeera n'akutta n'ogireka wano bwe buzibu obuli ku birungi Allah byatunyumiza era abantu mwebali nga obote wonu yaliwo nga balina bagagga naye nga mwebali mu Kampala atambuza mpale z'abakazi n'owulya ennaku ng'ekutta oli omusajja avazza naawe mukwano gwange oyo yanneeyitira maaso ku maaso annyumize naga musajja gwe nkusiŋŋaana osomesa eyo ku mukwano akeedi naye kala kunyumiza sitooli nayinako ekizimbe mu Kampala ku Saapolo waggulu awo naye toyogera nga linnya lyange se Allah yanjabya omulimu gwenkola ntambuza mpale z'abakazi era onatya kuyitawo atya kuyita wali zana n'agweri ekitebi n'ayingira eri wankulukuku ne weewuunya emyaka gy'ensanvu mu emeka gyagendamu wajja amagezi agagenda mu owino okulonda empale n'amanyi kati empale nnene ejja kutuuka omukiga ate eno mpanvumu eno ya mutoolo n'atetaka ne musaizi azimanyi era obeera mu motoka naga mutoolo gweyo njiina ku myaka gy'ensanvu ayawula empale z'abakazi ge magezi ge yasigaza bw'obanga olina ssente tokudaala tomanyi gye biggweera ssente zibula mu mbula eteetaagisa ate yeewuunyisa muddu ng'osuubula naye ne bukeera enkya nti gundi ayabise ne mwena ne mukiza ntiguli yayavuwadde kati obuzibu obuli wano obw'omukaaga bwe tuliko olwalo kweno ensi buli kyonna kye mumanyi nti kirungi Allah akinyumya mu Kulaani ng'akiyita kirungi bw'amala okkikwasa omuntu kibanga ekyokkookonya kambawo ensonga emu gyanyumya yagamba nti wama alhayaatu dduniya illa buli ekigambo ekyo yagamba n'obulamu bwe muyina muddu ng'owulira amaanyi ova kuddu kugenda mu mupiira ng'owulira oli herese toyina mpeke gye waamize kumala buki nnamba owulira oli mulamu yagamba n'obulamu bwe mulaba muyina yakoze ekigambo mata muzungu bakiyita luxurious issue kintu kyakuzanyisa nawe kiri awo bwekusikako nga totegedde n'oyingira obuliri nga toyina wakuluma nawe enkya ne batugamba nti omusiramu yabadde ali mu nsonda Allah musse tubuuza byo nti yadde mulwadde nti wadde naako Allah yakyogedde wama alhayaatu dduniya illa kitegeeza ayinayo obulamu obulala obwo obutajja kubula gye buli olwo kyakutegeeza olwo waliyo obulamu bwa hayaatul barzakhi nga waliwo ogubikka kulira ng'ogusenge eri nga tolabayo ng'ate neno tolabayo nga bakutadde wakati w'ebisenge bibiri oli awo eno tokyatulaba toliiyo n'eri tolabayo kati waliwo tomukiddaku ibeera hayaatul barzakhi oli awo ne wabaayo obulamu bw'olunaku lw'enkomerero oba Allah bajja okuvaayo asalo nti gweddeeno faashan biha abadan abada nga gwe balonze gwe bamutadde wakubeerayo ever and ever obulamu gye buli naye obwawano mu bulungi obubulimu bubula batotegedde naye omuntu bw'oba omusiŋŋaanye ng'ali mu kutetenkanya na kutereeza bulamu naawe okkirira nti guli ayagala obulamu
gwe tokimanyiiko nti mu bitonde ebiri wano ku nsi ng'oggyeko n'amajinni teriyo kitonde kitetenkanya bulamu nga muntu tekiriyo. Omuddu agula galubindi nga tayagala kawuka gwa mu maaso, mumpulira? Omuddu agula eddagala ly'amannyo ng'ayagala bw'anaaseka mu bantu ng'amannyo gatukula, mumpulira? Omuddu agula ekisanyizo ky'enviiri nga tayagala nviiri kweranga, mumpulira? Omuddu ayinza okugula katopi nga tayagala nviiri gwamu ttaka. Ekibambaza essaati butalaga mabeere, ate abambasaamu munda ki? Vesti. Omuddu ayambala empale munda n'akulaga nti ataddemu underpart, mumpulira? Omuddu n'atakomaawo n'agula akatambaala nga tayagala kukozesa ssaati ye n'akateeka mu nsawo. Omuddu n'agula omusipi ng'empale emutuuka n'ataka ku ki? Omuddu n'agula sooko ayambaze mu bigere naye nga taziyina, ate n'agula era engatto, mumpulira? N'agula eddagala ddyo nga litereeza ngatto, mubitegeera Abasiraamu? N'osiŋŋaana mu luumu y'omuvubuka nga talina mukazi naye ng'akameeza kwajja ebizigo, kuliko perfume, kuliko simanye spray yakyo simanye efuuyira muno mu nkwawa, ayinamu akalabirwamu akalaba amayuuga, ani yeetegereza obuyengo eddakiika 10 amwayi smart adde afuluma bw'ati mulyango n'ajjayo essimu naga nga kyekyo n'alinnya emmotoka. Wamal hayatu dunya, obwo obulamu obulabu obwo omuddu nga bw'abwagala bw'atyo, Allah ng'abunona ennona gy'abunona yeewunyisa out of blue, nga toyina wadde musujja ng'okubye na kikalu bulungi otudde bw'oti n'ogenda nga malayika tekuggyemu nampale. Obwo yabwogerako mu Kulaani ng'ekintu abantu kye basinga okwagala obulamu. Gwe tokimanyiiko nti mulimu abagagga abamu atuuka n'okubuusabuusa nti e Uganda tasobola kuwonerawo, temukiwulyangako? Haaji wano sijja mujjanjabirawo, nga balina aidha mutwala India oba e Nairobi mu Aga Khan, era mbabazi ye agenda okulaba nga ne India temala ina omutwala mu Amerika. Obwo bulamu Basiraamu. Era abantu bangi bw'afuna accident ne mulaba omusaayi nga gufuluma, manya enduru ezibaawo, bannayi mwanguwe mumudduseeko akalwaliro akali ekumpi, banoonya kimulowooza? Wamal hayatu dunya illa mataa. Ekyo kye mwagala, ekyo kye mbanyumiza obulamu bwe mba nkikuggyako ewange muzannyo bwe guti. Ekimu ku kizibu eky'omukaaga Allah kye yateeka wano we tuli, buli kyonna kye muwulira nti kirungi kinyuma, Allah takkiriza muntu kuwangaala nakyo. Olwo ekigambo kimu kya sahaba ayitibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu bwe yali anyumya butya butwebaza ku Allah subhanahu wa ta'ala, yaga nti emmere gy'olidde Allah n'akuyamba n'ogifuluma, yaga eyo emmere yo. Yaga nti olugoye lw'oguze n'olwambala n'oluyuza, yaga lwe lugoye lwo. Ekyokusatu kyali ki? Kwaliko ekyokusatu kineerabidde. Naye mbadde njagalamu nga naye agezaako okulaga nti wano we tuli obuzibu obuliwo tewaliiwo kintu Allah kyakuteeka mu mukono n'otuka okuvaawo nga kikyawooma. Bwe kiba nga kikyawooma kale gwe okireka ate okyakyagala. Baga nti kale miskiini omuddu abadde yakaggala ennyumba ya nnyina nga bagiyingira wiiki ejja, ye tamukkiriza giyingira. Obwo buzibu obuli wano. Kati byonna mubikole naye otegeere nti wano we tuli ebimu ku bizibu byawo Allah byatunyumiza, ebyo ne bwe tobiyiseemu nnyo munda, byennyonnyola byokka. Ekyomusanvu, mubikemu n'ebizibu Allah bye yatega wano nga bizibu byakubuuka. Allah subhanahu wa ta'ala wokka waayagala tukolere. Ne wama aktharuhum la ya'lamun,
la ya'lamun. Abantu bangi nga nammwe weemuli wano ekyo temukimanyi. Mu bizibu Allah bye yatutega wano wokka waayagala tukolere. Mulaba ng'ekitali kizibu naye kizibu mu bizibu. Azan omuwandiisi w'ekitabo kino kiyitibwa La Tahzan, page namba eya 3 yagamba nti arada Allahu li hadhihi dunya an takuna jami'atu lididdain. Sano gye tuliko Allah yagikola n'agenda ng'agikuŋŋaanyizaamu ebibiri ebyegoba. Wamala okulaba kino olinda kinnaayo. N'agamba nti ara'iin khairin wa sharri. Lw'obeera mwene ensi olina okulaba ku bibi n'ebirungi. Silah wa fasad. Abalongoosa mu nsi gye balaba n'aboononefu mwebali. Assurur wal huzun. Mwene ensi mulimu okutega amannyo okuseka naye n'essawa yokka abeera ebaamu. Thumma yasfu kullu alkhairu kullu. Allah alina ebirungi bye yanyumya mu Qur'ani byateera ku eno ensi nga baba babikuwadde mu owulira nga ine emmotoka, ine ebyana bikyotala, gavumenti tekubanja, maduuka gatambula, oyina ettaka, oyina ente, ayina ebintu byeyatenda wano ng'omuddu aba abifunye. Olaba nti amasanyu gajja. Yagamba si kye kyokka, oyo yennyini gwe mulaba aseka omugagga naye yamutegekerayo amaziga ge, mwene ensi gabaayo tagababuulira. Ego olunaku lwakuwa amawulire nti konteyina bagikutte, ate bagambye n'eri e Mombasa bagibaza Damuleki. Leveni egambye obadde ne gujubbamu omusolo. Ebintu ne bijja mu wiiki bino omulundi ogwo n'otula mu mmotoka bo n'ogamba singa saayingira busuubuzi. Naye nga tebujja obadde oseka. Kati omuwandiisi akugamba nti eno ensi obuzibu bw'eyina byonna nga bw'obiwulire ebitambula bijjanga ebyeru. Wano birthday party ogiyimba ne muyimba ne mukazi wo ne mukyamuka, wabayo olunaku lw'okunaaza ekyana ekyo. Nga gwe kennyini gw'olina okukwata bbe bw'oyingire mu ntaana ogambe Allah nti bisimillah wa ala millati rasul. Nzikiriza mu linnya lya Allah eddiini Muhammad gye wajja nayo kwenzikidde omwana wange. N'otunuulira mukazi oba oti ng'ova mu ntaana ng'akaaba nga nawe okaaba, naye nga mwaliko mu nnyumba nga mutaddeko akayimba happy birthday tunyo, kati olwo ate gakaaba. Eyo ensi basiraamu. Kati agamba nti ekikama eky'omusanvu ekiri mu eno ensi gye mulaba tulimu Allah we yatuteeka, wano wokka we tukolera. Al-yawma amalan bila hisab wa gada hisabu bila amal. Olwaleero Allah ayagala buli muntu agezeeko akoleyo k'asobola, kubanga buli gwe bamala okuteeka mu ntaana bakwagala otudde awo bagenda kukubala, teri kuddamu kukola. Kyokka wano we batugamba okukolera ate wajjudde emitero egitagambika. Kubamu akafaanani nga mukwano gwo gwe mukola naye mu sipeeya ewa kisekka bagenza okumala okuba akalulu ne balonda anaasobola okutambuza akalabalaba w'omukolo nga balonze Jamaada w'ekibuye. Kaga Jamaada tusaba otuyambeko gwe kalabalaba w'omukolo. Engeri gyali nti omwana ono embaga egenda kukola meeting za myezi nga 8, oteekwa okuba nga ofollowinga buli kimu. Olina okufuna essimu y'omukyala alifumba, olina okufuna essimu y'omwana ow'ebidongo, olina okufuna essimu y'omusajja w'amasuuti, olina okufuna essimu y'omusajja wa tenti, gwe kalabalaba w'omuki. Olina kibulaka bbuku kigenda kujjula buli kizibu ekiwandiika omwo. Buli sola gy'osala obeera ku bunkenge. Ayinza okulonda 10 ly'akawali ekibuye, n'olugenda ogenda ate ekibuye, olina 10. N'omala omwaka mulamba ng'embaga ya mukwano gwekola ki? Ekuwuuba. Obadde mwakagimala bakunaaza ogenze. Allah ayagala kutegeera esswala ez'olunaku olwaliwo mukwano gwo ng'awasa.
temulimu obeera mu meeting z'embaga okuva ssaawa 4 ne muvaawo essaawa 6 ez'ekiro kalabalaba n'abanjulira nti tulina miliyoni 22 bulako miliyoni 3 n'ekimanyi okumala guno omwezi nga nzifunye ne mufuluma ng'obangi bwessala mmeka n'otubeeka ng'oyabise webaka mubadde mumala embaga ya mukwano gwo bwevi bakutwala mu ttaka ne bakugamba nti olwaleero kubala teri kuddamu kukola nga ne bwewandyagadde okusaalayo essola ya laakeegi tojakkirizibwa bwe buzibu obuli wano nti tubonaabona nga tulina okukoleramu ebyensi naye ate wano wokka we bakolera enkomerero teri walala emyaka gyo gino Allah gy'aba akusaddaakidde gy'olina okuwangaala oba 3 gye gisobola okukolerera emyaka 8 oba miliyoni 8 ogenda mu maaso awo ddayo otule ng'oli bw'omu otandike okwetegereza emyaka gyo gy'olina yajaana wali wadde ku zakatul maal waliyo wadde ku zakatul maal banga myaka gy'olina era oddeyo weebuulire ku myaka gyo gy'olina olina swala ezitalabika oba teziriiwo weewuunye emyaka gyo gy'olina kula ne bakuteeka awo oyita ne bwe baali fatiha yokka nga gy'ogenda okusoma mu butuufu bwayo oyita ng'oggyeko gisoma mu nsoma yammwe ey'ekiyaaye alfatiha yokka oyita ne tutandika aya emu ku emu alhamdulillahi rabbil alamin ne bakubuza ekigambo nti alamin ekisembayo kiinamu ennyukuta mmeka kibaita qiraatu kitabullah wa tadabbaraha basoma Qur'ani naye beetegereza buli kyasoma akimanyi maliki yaumiddin ekigambo maliki eyo kaafu esembayo qalqala kaafu kyeyo ihdina sirata almustaqim ekigambo sirata sin oba suad tadabbaruha akatono ako komanyi mu Qur'ani basala okukakubuuza osobola okwogerera okamanyi essuula eno erina aya mmeka ey'alfatiha lwaki essuula eno eyitibwa alfatiha kubanga ke katono koogambye komanyi ako kebagenda okusoggola era qiraatu kitabullah wa tadabbaruha okusoma Qur'ani n'okugifumiitiriza n'ogyetegereza obuzibu obuli wano we tukolera kubanga mu maaso awo Allah ayinza okustopinga okukola Allah ayinza okustopinga obutaddamu kukola mu stopping esooka nga Allah akuwadde obulwadde nga bubi ng'obulwadde butukyakusobozesa kuddamu kukola ibaada nnene nga bwe wali myaka gino egy'amaanyi egy'ekivubuka ate era naye bye tuwabikola gamba nga hijja Allah akuleetedde obulwadde nga tokyakkirizibwa kuddamu kubeera mu bantu bangi oyisibwa bubi ate bagamba genda Makka maze okulwala muddu alwadde bulwadde bwa lususu tebakyamukkiriza mazzi okuleka nga gookya nga n'okutawaaza amala kwegendereza nnyo ate olina okusaala nga bwe wali omuvubuka ebyo tuwabifaako kati Allah ate akistopinze gamba nga zakatul maal busobola okukeera enkya nga togenda kuddamu kukwata miliyoni 5 mpaka lwolifa ngobeera miliyoni 1 mitwalo 5 mitwalo 7 mpaka nga olinako obukadde 4 nga tobimanyi nti baba zakatul maal kati Allah kyakiganya kyagamba nti alyawma amalan bila hisab ensi eno mugitegeeremu nti erina akaseera nga Allah akutadde kukola saawa yonna ejja kola n'akusaza mbw ati ayinza okustopinga obwokubiri nga Allah akusengudde mu kifo nakuteeka awalala nga togenda kuddamu kwegazanya mu kukola ibaada ezo gamba ng'ekkomera muddu ali mu kkomera muddu alina mu alusa tasiiba nga bwe yandibadde ebweru yandibadde asobola okukwata 5,000 n'aziwa omuddu n'amusiibira naye nga badde ali awo ne bajja bamusalira emyaka 10 ako ng'omukazi agamba nti ajali wakutte nisha myaka 10 ameka
togenda kusibira mu kkomera toyina ssente nga bwabadde eno ebweru era bali tosiiba Allah okusiiba akusazeeko nza okuvayo ng'oli mayiti ibada agitutte kati ensi eno ekyo mukitegeere nti tugirimu naye ina akaseera keekuwa nti kola Allah yagamba nti waqul i'malu amaligendo bagaye bakole gendo baŋŋambire ansobola akole bwe yali amulaga nti fasawfa ta'lamun bwe banaaba bafudde ne bava mu nsi ne bajja eno gyendi lwe bagenda okutegeera man takunu lahu aqibatu ddal mu ebyo bye baakola ani asaana okujjana ekyo si mirimu lumu yagamba nti waqul i'malu fasayara llahu amalakum bagaye bakole nze Allah waabwe mirimu gyabwe ŋŋenda kugitunamu ngikkirize si nze nzekka wa rasulu ne Muhammad ajja kujulira emirimu egyo okwali kukola naye gwe bagamba okukola tebagamba mufu kati awo kategeere nti wano we tuli we tukolera bwe munaagenda mu byalo eyo fe abatera okutambula eyo ebbali osiŋŋaana ebiseera bino byakusiga ennaku zino kuba yatandise ng'abantu ekyalo kyonna bali mu nnimiro nga bali mu nnimiro ng'omuddu bw'avaayo ssaawa 6 bazze kulya lanki zigenda okukola munala kitundu nga bazzeyo dda bonaasiŋŋana abali siriyasi abeere bavaayo ssaawa egi ekyenno ng'alina okukitwala mpaka ng'ebijjanja bimaze okumulisa muntegedde njagala olabe esswala z'omuddu ezibudidde mu myezi egyo 2 nga bakola ebijanjaalo muleme kulowooza nti amateeka gano Allah agaleeta gakwata bakibuga bokka olwaleero bwona agenda mu Kampala tuli mu kaseera ka Desemba abantu beetala balinganga abanoonya obejjana singa n'omuddu wakuyitako agenda okunaku ku mati onakkiriza wansi onagenda mu paaka balinganga abalalu mudwayiri bakutta oguveera mulimu ebipale bya jjiini afubutuka alinganga omuyaaye bali bize kitabaganawo omusudani amugambye nteraamu jjiini za dameji 4 ate abadde amaze okubisiba baasi ate egenda kati afubutuka mutabuli kyakkirira alina okujja n'ebijjiini ebyo eno baaziina mwena muzanya n'edduniya bw'oba gwa amagezi gakugabamu mu kyalo genda mu kikuubo olaba abalalu akuyitako ng'omubbisa amale seko nansonyiwa bakima kusaala omusudani amugambye ensekedde kika 10 zigende ku baasi akayisa nyako mukalaba ke bagamba abadde nga addamu amagezi nga baazina magalibi abanyi basolo mmeka kyaga nti waqul i'malu genda bangambire bakole ekyo kyakunyumiza kiteekemu obwongo kirina akaseera mwene ensi ayinza okukutwala ku kitanda awantu nga bagenda kukuwanika amagulu banga ogezemu okusijeni ng'akwagalawo emyezi egi mwegyo emyezi nga temukyali mu ssala wadde negi nga ne dokita abakubeerako yabagobye era muwa obudde omugagga tali bulungi n'obeera mu kkoma okumala emyezi emeka nga wabadde mu kikuubo emyezi 2 ogwa Desemba n'ogwa Novemba wali mu kayisanyo oyagala weeteekatekawo mu January nga bakende okole ku ibaada akututte mu ddwaliro obuzibu obuli wano Allah wayagala tukolere kubanga olunaku lw'enkya ayagala kutubala nga teri akola gwe bagamba okukola ali mu period yakuwasa mukazi yabeera mu meeting ayina ogenda wajjajjaawe agende wakojjaawe ejjinja agende embaale bambi ogenda osaba buyambi oli myezi eki kyakuŋŋanya ssente sala zikuyitako ozunga tokimanyi nako nti gwoleeta ogenda muleka nga tanazaala waqul i'malu kira bagambe bakole Lumumba yagamba sallallahu alayhi wasallam nti inni amiru bannange nange Muhammad nkola byange mukole inni la udhi'u amalan amiri minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min
Allah gamba nti nze omulezi wammwe bwe munaaba mufudde ne mujja ole bwakalese la udhi'u teriyo mulimo gwa muntu gwengenda kusazaamu min amalin amiri minkum emirimu gye mwakola before emabega mummwe min dhakarin alibakoze bwalijjanga musajja au untha oba mukyala wa huwa mu'min nga yali agikola lwakuntya nena muwe empeera lwaki ekyo akyogerera eri yali akimanyi nti mukolera wano ekizibu ekyomusanvu olwalwo kye tuliko kigamba nti wano wennyini we tuli Allah waayagala tukolere kyokka waatugamba okukolera wajjudde emiteero egitagambika mumu abasiraamu mumwe mbeewuunya ng'omuddu afuluma ssaawa 11 yeetwalira abaana buli lunaku kino kya bebi ne buli lunaku gwo kyefulumiza gwo kyevugira naye omwana bamutandika omumutegeka nga baazina owulira ompulira era azaani yeekuyambako igwe okunaaba yegolokosa okunaaba gwe bagolokosa okunaaba atwale kibebi musiraamu jamaada si Peter obulamu ki tagati Allah yannyamba okutandika okuteekateeka omwana namala kulya azaani ya ku muzikiti bagolokosa kutwala omwana agituulamu nojja n'omutwala gy'omuta ku saapo n'omuteekayo obadde ovaayo nga ziri emu 15 direct kikuubo esubu yegenze subu yafa lwakubeera ki kuzunza mwana zuhuli n'afica ekigitta libadduuka kana akaseera ekiri mu kikuubo ozoga waguddewo enjaga zo waliwo ki bayisiŋŋanyanga balalu bati olina kyenji weena olina kyenji weetaano olina kyenji w'omukawe olina kyenji weetaano bali awo boogera bwama tebitegeerekeka mugende mulabe beesamba ebibokisi ng'ababbi akayisa nyaako oyinza okukavaamu nga bakwagala mu ttaka wano we tukolera muddeyo mwogeraganyeeko ne bakazi mubagambe wano we tuli we bakolera ni bw'aba akazannyo kabulayo eddakiika 2 kaggwe mugambe genda ogisaale we yayinza okukutta nga tekannaggwa wano we bakolera basiraamu ebigambo bino mubiwulira era mubitegeera naye ne sitaani nkozi nnyo gye muli era mu magezi mubitegeera bulungi mubimanyi tagati wallahi kyagambye kyo kituufu neseeka nga bwomanyi dduniya togenda kuwangula dduniya kusinga Allah bakunyumiza mu Qur'an fahal numakkinu lakum Qarun tebajjukira byafa bya Qarun tebabimanyi awa Haamana khasa fi hayati dunya oba tebamanya Haamana eyeemalira ennyo obulamu bw'ensi tebasomangako ku mufuzi yenna oyo gwe nawo obufuzi nga bugazi wa huwa Firaun nga ye Farao oba tebamanyi bannabbi babitiibwa abaavaawo nga nabo mbasiimye naye nga obulamu bw'ensi bunyuma gye bali ega nti huwa Yusufu wa Musa bali bavuka beejaasa ennyo nga balungi ng'abantu baagala bannabbi abekitabanga nawo kubanga Musa y'omu kubaddirira omulembe guno okwana abantu abangi alina abantu bangi nga talina language egi Bayisirayiri kiga bannabbi abo baalina obulamu baali baagalwa ega bwe oyagala kutegeera bagagga mu Qur'an gye bali bwe bakabaka Falaawo gyali bwe oyagala boonoonefu neno Haamana gyali bwe oyagala balongoofu bannabbi gye bali ega gwe n'ensi gye weemaliramu gwane akasembayo ega kizibu ekyomunaana kwe tujja okutandikira ogunajja nga Allah yakitega wano we tuli Allah subhanahu wa ta'ala fayiro z'obuwangaazi bwaffe yazisigaza fayiro z'obuwangaazi bwaffe yazisigaza singa waaliwo chance yonna ng'omuddu ayinawo sayinzi ne bwezamaliza wiiki emu woomanyira nti ono nvaawo kubanga obuwangaazi bwa buli kitonde kyama kya Allah
ate fayiro za buli kitonde ziri mu mukono gwe ne Muhammad yetamanyi. Kati omuddu abeera wano ng'alinga ali mu bbanga. Kwe teweewuunya musajja wattu bambi okubonaabona ng'okuŋŋaanya obusente bwakwasa mukazi ne wallahi lwowozeza miliyoni 5 bwevi bagamba wanda afudde. Bagamba singa obusente bugulamu essuuti banenjambala nengenda nga njambaddemu kale. Mulimu n'abamu okozesa obusuuti n'obuleka ne Dubai mbugulijja ng'ogenda kuyita eyo. Ffe tulabyeko amatikkira g'abaana ng'omuzadde bamuleetedde akakoofiira nga lekkyara kazaakutte okujja okugera ku mukolo naye ng'omwana we yafudde yafa bakola pepa nayete enkoofiira. Kati obuzibu obuli wano n'obuwangaazi bw'ebitonde Allah yabusigaza. Oggwamu amagezi n'emboko y'omukazi n'omubba ku munno ddala. Badde alina olubuto lwe olusooka emmotoka naye bagatta bameka? Bonna bazama kale yali afa ki namulaba okupapa obwo busiru bw'amawanda babuyita busiru bambi si musiru. Obuwangaazi nti yamanya nti fayiro Allah yagisigaza. Ekyo mukijje ku nze. Obuwangaazi bwa buli kitonde buli mu mukono gwa Allah. Y'ensonga lwaki buli kyokola obeera ku munkenke. Bw'olaba ng'okutta emitwalo 40 n'ogula essimu, Idi Adhiya bw'etuuka kola ekisoboka sala embuzi. Kubanga Adhiya mwaka Allah agibanja omulundi ogwo. Bw'oba olina essimu eno ng'emazeewo omwaka mulamba ayinza okutta n'akugamba essimu eno n'embuzi ya Adhiya ki ekizitowa. Bw'olaba ng'okutta miliyoni 9 n'oziwa revenue nga za musolo, omwaka bwe guggwako ofuna w'otuula ng'oli bw'omu, weewunya singa nfiirawo n'ambuuza nti miliyoni zino 9 n'obuna bwe nakusaba mu mwaka ki ekinene. Kun fi dduniya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Eno ensi nga mwagala ogiwangula mwakatono, bw'oba ogiwangaalirako weetwale ng'omuntu eyagenza awantu nga si wammwe, ng'okimanyi nti ennaku zantu teziri 3 bwe ziggwako I'm living back. Oba ng'omuntu ayimiridde ng'ekimuganya okutula ekkubo kidduka nga bwe kiyitawo bwevi afubutuka, kubanga bw'otambula empola bayinza okukukoona. Kwe kubeera mu nsi nga bote bw'otambula oluvaayo mu katale bwevi n'obalansinga ebitabo byo bwoti nga weewunya nti esswala mangi bwammeka nga tonnaba kunaaba. Naye omuddu ajjayo essimu, alaba abagagga mu mikwano gyange, muddu n'akwata essimu tasomangako P1 wadde neji. Nengula balina oluzungu lwagatta ku WhatsApp okwo. Alina mu China bagatta luzungu. Agatta oluzungu yali mu ngatta ekyazanga tamanyi wadde kigambo kya luzungu. Naye obwongo bwamaze nga asubula Dubai ne China atandise bigattagatta. My friend, amkakoza sula. You see the money. Last night. The same. Always finished. Nko mugaga kibyo yogedde. Naye ngoli gwabigamba abitegedde. Ane Allah yabawa. Jojo obujego obwo butetenkanya oluzungu. Lwaki toze n'otutenkanya aya Qur'ane. N'osiŋŋaana omugagga oyo nga tasobola kwaziina ku mukolo. Era w'okyogera nti Haji tuyamba oyazine Bilali akyali mmanyoga temunswaliza mu bantu. Ndi muntu mukulu. N'osirika munnaye kale omugagga omugambe ki. Naye ng'omugagga kyatidde okubaaziiniramu mwenna mujja kubwatuka. Mugambe subhanallah. Mulaba makanzu naye abantu bafu. Naye omugagga akkiriza atetenkanya oluzungu omwana wa sinya wano aseke. Waliwo bwana butunda basimu awo Dubai obwazamuzamu tunda basimu awo mumanyimu oluganda otonotono. Naye osiŋŋaana abaana nga batetenkanya nabo bajja obawola amasimu ng'ateekamu oluzungu olwoyo olw'ekidimba lwatamanyi. Kamugamba just 2 pieces. Ndogale 2 pieces akijjiddewa bikwatagana bitya. Naye ng'oli akitegedde kye bakola ki? Tasobola kutetenkanya bwongo obwo kusomayo aya ya Qur'ane. Ab'ebitiibwa, ensonga ey'omunaana obuzibu obuli mu dduniya, ebitonde byonna ebiri wano olunaku lwe bigenda tebirumanyi. Olw'ensonga fayiro zaffe Allah yazisigaza. Ne bamalayika bennyini abatta abantu olumu kimubuukako nga Allah yamugambye nti oyo abulamu. Kyekyali kiraga nti Allahu yatawaffa al anfusa
hina mautiha nze mbettira bwe mba njagadde okuyita kwolwo mba nkwagala. Awo tujja okukomola biidhini taala nga tugezaako okulaba ezimu ku nsonga zosobola okwekwatako Allah n'akutaasa obutagwa ennyo mu mazambi. Olwo tuba tukyali ku nsonga yaffe ey'edduniya nga mbalaga nti edduniya buli lw'ogyekengera erina ebintu byetasobola kukola kubanga erina ebizibu byayo. Tugambye ebizibu byayo olwaliwo ebisatu ebisoose, tugambye Allah ono yategawo ekizibu ky'ekitonde ekikazi. Ekitonde ekikazi n'atugamba bwe nkikuwa towangala nakyo, n'ateekawo ssente ega tazikulekera, kyateekawo ekyokubiri yateekawo abaana ega n'aba towangala nabo. Kanaalaga nti n'ebirungi byakuweera wano abikuwa biringanga nkuba bwetonnya ate mbala n'ekya. Kati pointi eyo bwetyo bwetambudde biidhnihi taala. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.